Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga waliwo obulumbaganyo obutegerekese nti bwakoleddwa ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform bitundu ebya Northern Uganda mu disitulikiti y'Eyumbe era nga ne Land Road eyawa ekibiina kino ofiisi eno wenjogerera nga naye yakakasiddwa nti yamaze okuba nga bamukuba bubi nnyo era nga wetwogerera embeera gy'alimu si nnungi nnyo yadde akatono. Jjukira tuli mu kalulu era nga tuli mu campaigns. Aba president bagenda maaso n'okuba nga bakuba campaign mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya National Unity Platform tannaba kuba nga yambuka mu mambuka g'eggwanga oba mu bitundu ebya Northern Uganda wabula kigambibwa okusinziira ku mawulire ge tufuna nti ennaku z'omwezi nga 14 lwabadde lunaku lwakubiri wiiki eno yennyini gye tulimu abasajja abawanvu n'abampi ababadde tebategeerekese kitongole kimwe bava baalumbye ofiisi ey'ekibiina kya NUP. Jjukira ekibiina kino kye kibiina ekisinga ebitebe ebisinga obungi mu ggwanga erya Uganda ate era ebitebe bisinga okuba ebinene. Kakati ekibiina kigambibwa okuba nti kirina offices mu disitulikiti emanyiddwa nga Yumbe. Amanyi disitulikiti y'Eyumbe mu bitundu ebyo ebya bya Northern Uganda NUP erinayo offices. Kakati kigambibwa nti eyawa ekibiina kino okuteeka office ku nnyumba ze yabeera Land Road wetwogerera nga naye baamuyisizaamu ne bayuzaayuza ebipande n'ebimu ku bintu ebisangiddwa mu office bwe bito ne biba nga byatwaliddwa. Kakati eyo yembeera egenda maaso ate jjukira n'ebitebe ebirala ng'omuli ekyekamwokya omuli ekyemakerere kavule n'ebirala byonna bizzenga birumbibwa oba offices zizzenga zirumbibwa nga bw'ozzenga olaba. Kakati wulira okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano kye ngenda okusomera nga kiraga nti ofiisi y'ekibiina kya NUP ekiro ekyakeesa nga 14 omwezi ogw'Okitobba 2025 lwali lunaku lwakubiri abasajja abawanvu n'abampi uniformed armed personnel baali basajja b'amagye naye ng'ate baali bali muleeya baalumba offices ez'ekibiina kya NUP mu disitulikiti y'Eyumbe ne bazimenya ne bamenya balinga babbi ne bamenya ng'omubbi bw'anaamenya ne bayingira ne babbamu buli kintu kyonna kye baasangamu kabibeere ebipande baabiyuzaayuza era nga boolaba abo babikutte baabiyuzaayuza ebimu ne bagenda nabyo. Omukulu eyali yawa ekizimbe kino nga yakiwaayo bakiteekeko office ndooza yabeera Land Road baamukuba bubi nnyo era naye ne bamuleka ng'embeera gy'alimu si nnungi nnyo. Okusinziira mu kiwandiiko kye ngenda okukusomera bino nno byonna bigenda mu maaso ng'amagye n'ab'ebyokwerinda bagambibwa okuba nti bandibanga be bali emabega wa bino newankubadde ng'obuvunaanyizibwa bwabwe bumanyiddwa bulungi nnyo okusinziira ku mateeka agafuga eggwanga oba agafuga ebyokwerinda. Amagye galina emirimu gye galina okuba nga gakwasaganya naddala mu biseera by'akalulu omuli kye bayita ensuring security, maintaining order, investigating offences, upholding neutrality, restricting movement. Nti amagye mu gimu ku mirimu gye galina okukola singa babadde bagoberera amateeka mulimu okukakasa nti eggwanga liri safe, mulimu okubeera nga bamaintaining eddembe oba okukwasisa amateeka, mulimu okulaba nga banoonyereza ku misango n'okusigala nga bali nnuto nga tebalina sayidi gye bakolera. Kakati wulira ate bye bagenda maaso n'okuba nga bakola mu bitundu ebya Northern Uganda. Nkugambye kino ekikolwa si gwe mulundi ogusoose kizze kirabikira ku bitebe oba offices ez'ekibiina kya NUP nga bw'ozzenga owulira kyova olaba nga ntandise n'akatambi kali era njagala otegeere bulungi nnyo. Kakati wulira nga sinaba kuba nga nkutwala eyo kutegeeza kiki ekigudde ku Land Road awadde oba yali yawaayo ekizimbe kye okukiteekako office. Nkugambye bamukubye bubi nnyo bamulese tali bulungi nnyo wabula nga sinagenda eyo okusomera byonna obitegeere bulungi nnyo. Kkiriza nsooke nzijewo akalango kano. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza gwe wenna mpuliriza ng'olina ebizibu ebikusumbuwa akugamba nti mukubire ku nnamba y'essimu eyo gy'olaba asoma dduwa ng'ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Quran n'aba ng'akulombera dduwa ate Allah n'aba ng'akola ennamba 0753 85 64 0753 8564 bamuyita Haji Kasujja omusomi w'edduwa. Osobola omukubira direct, osobola okuyita ku WhatsApp ate era osobola n'okugendayo direct. Asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo. Kakati njagala kukusomera kiwandiiko wano ogenda kutya abasajja b'ebyokwerinda abagambibwa okuba nti babadde ba UPDF newankubadde nga babadde muleeya baalumbye ofiisi y'ekibiina ekya National Unity Platform ne bakuba Land Road ne babba bye baasanze mu munono nga mulimu n'ebipande posters, campaigning posters, ebipande by'omukulembeze n'eby'omubaka wa Parliament eyeegwanyiza obubaka bwa Parliament mu kitundu ekyo constituency emanyiddwa nga Aringa East MP amanyiddwa nga Isaac Olega. Wenjogerera ebipande baabiyuzizza abaalumbye naye nga kigambibwa bagambibwa okuba nti babyakwerinda. Wulira mu kiwandiiko. It's alleged that
The uniformed armed personnel on Tuesday, October 14th, 2025 night destroyed the posters and the banners of the National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu and the Aringa East MP aspirant Isaac Olega found in the office. Jukira bazenga bakugamba ozengo owulira stories nti NUP obolyawe ekoma mu Kampala ekoma mu Buganda n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo kakati gana mawulire genkuwa gava mu bitundu constituency wulira bagiyita Aringa East constituency eri mu district emanyiddwa nga Yumbe kakati ekibiina kya NUP kibadde kirinayo office era wenjogerera office yalumbiddwa landlord yakubiddwa mizibu abasajja ababadde tebalina byambalo wabula nga bagambibwa okuba nti babadde babyakwerinda nga 14 ekiro balumba ne bamenya office eyo era njagala okutegeeza nti baakuba ne landlord ow'ekizimbe ekyo kuli office. Wuliriza Nadia Yusuf, NUP Secretary General Yumbe District, with the party leaders in Aringa East constituency holding some of the posters destroyed by the alleged attackers. Ono nno yabadde abikutte nga bwe nkulaze mu katambi awo oyo omu ku babadde bakutte ebipande yoyo amanyiddwa nga Nadia Yusuf. Ono ye Secretary General ow'ekibiina kya NUP mu bitundu ebya Northern Uganda. Ndowooza amyuka Secretary General mu bitundu byeyo simanyi oba ekyekifo weekiri naye okusinziira mu kiwandiiko kye nnina kyekyo bampeereza era kyenjagala okuba nga nkusomera. Wuliriza. The National Unity Platform office in Barakara Town Council, Aringa East constituency in Yumbe district has allegedly been raided by a joint security forces team. Wuliriza bulungi nnyo nkugambye gano genfuna gava mu bitundu bya Northern Uganda. District bagiyita Yumbe, constituency bagiyita Aringa East constituency, Town Council bagiyita Barakara. Bino tebiri mu Central, tebiri mu Kampala, tebiri mu Buganda, wabula bakugamba nti ab'ebyokwerinda abateeberezebwa okubeera bakiyise Joint Security Forces Team. Kitegeeza mwabaddemu aba UPDF, mugambibwa okuba nti mwabaddemu aba police, kigambibwa okuba nti bonna baba babaddemu. Bakugamba nti Joint Security Forces, kitegeeza ekikwekweto kyabaddemu aba police n'abamagye n'ebitongole ebirala byonna nga bw'ozze ng'obiraba ku kitebe ekya National Platform ekisangibwa Makerere Kavule oba oliawo n'ekyali eky'Kamwokya n'ebitebe ebirala. Mu kiwandiiko kye ngenda nakyo nga bagamba it is alleged that the uniformed armed personnel on Tuesday, October 14th, 2025 night destroyed the posters and the banners of the NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu and the Aringa East MP aspirant Isaac Olega found in the office, took away other office documents such as visitors book, membership list, among other items. Jukira kalike nkugambye nti ekibiina ekya National Unity Platform bazzenga bakugamba kikoma mu Buganda mukka, kikoma mu Central mukka, olowooza tekandibanga kabadde kagenderere nti mubeera mutya nga muli bammemba, muli bawagezi ab'ekibiina kya NUP nga musangibwa mu eno district ate ng'ensi twagigamba nti mukoma mu Buganda. Wulira kye baakoze. Bwe balumbye bakutte landlord ne bamukuba awongera kutuukawo. Baatutte documents ezasangiddwa mu office ne bakwata omuli kye bayita visitors book abazza abagenyi mu basayininga. Era olaba ebiseera ebisinga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba akyaddeko oba nga aggulawo office emu asayininga mu visitors book. Kakati ekyo ekitabo kyatwaliddwa abasajja bakitutte. Baatutte kye bayita membership list. Waliwo olukalala olw'abammemba abazze bajoyininga ekibiina kya NUP mu district y'e Yumbe constituency emanyiddwa nga Aringa East babadde nga baligestalinga bambi ba Newcomers abajja mu kibiina kino ekya NUP mu district y'e Yumbe babadde balina ekitabo mwe bawandiika members list. Kakati n'abakulu baakuuliise nayo nga bagamba tetujja kugibalekera, tetuwagala mutegeeze ensi nti bye tubadde tubagamba bifu NUP tekoma mu Kampala. Jjukira nkugambye kino kye kibiina ekirina ebitebe ebisukka mu kimu ate ebitebe eby'amaanyi okwetoloola eggwanga lyonna okuli Western Uganda, Eastern Uganda, Northern Uganda n'ewalala. Kakati offices ezisangibwa e Yumbe zaalumbiddwa. Wuliriza bulungi nnyo nkugambye bino okumanya biri wala. Barakara Town Council, Aringa East constituency mu district y'e Yumbe nga bagamba according to Hakim Ombere, the chairperson NUP of Aringa East constituency, also an eyewitness, the incident started about 11 p.m. when some unknown people dressed in black clothes began following him while coming from Barakara Trading Center. Omu kubalabyeko n'agaabwe ono ng'ate naye mmemba mu kibiina kya NUP era ng'agambibwa okuba nti y'omu ku babadde baddukanya office eno omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Hakim Ombere. Ono nga ye chairperson wa NUP
mu Aringa East constituency. Omukulu oyo gwolaba ye chairperson wa NUP mu constituency emanyiddwa nga Aringa East. Kakati ono ng'ogyeko ekyokubeera nti mukulembeze ate yabadde eyewitness kubanga bino byenjogera yabirabyeko era tukulipootingira bye yalabye. Nti zaabadde ssaawa nga 5 ez'ekiro bwe yabadde atambula ng'ava mu ka trading center ke bayita Barakara nga bwe nkugambye ng'atambula adda okumpi ne office eyo kubanga ku kizimbe okuli office agambye okuba nti mweyo area naye mwasula. Kakati nti yadde atambula abasajja n'abalaba nga bajja bali mu ngoye za black nga bambadde ng'abajjaati naye nga tategeera kitongole kimwe bava wabula nga balaga nti basajja babyakwerinda. Kakati nno bagenze bamulinnya akagere paka we baalabye wali office ey'ekibiina kya NUP era kye baakoze kyekyo. He alleged that despite successful dodging them on the highway on his home, they managed to follow him up to his home about 200 meters away from the office. Omukulu ono agamba yagezezzaako okwewala abasajja bano era n'atambula ng'abadoojinga era n'atambula ng'abuzaabuza baleme kumusanga era tebaamusanze wabula kigambibwa nti baasobodde okumugoberera ne bategeera office ziri ludda wa meters nga 2 okuva waali si kilometers wabula meters nga 2 okuva n'ewaka wali ennyumba ye then ne wali office. Kakati omusajja ono yabalabye nga bayingira baamenye office nga balinga babbi ne bayingira era ne bakola ebikolobero byenkugambye bye baagenze nabo. Kakati omukulu ono agamba ye yasimattuse kubanga naye yennyini tamanyi kiki kyandimutuuseeko. Ombere also alleged that the officers tried to call him by name, asking him to open the door, but he refused until they used force, destroying the door to his house. Uliriza, jukira nkugambye ono ye Randi Road. Ye yawa ekibiina kya NUP bwe balina okuteeka office. Kakati agamba lunalunyumya nga lutabaalo bwe yabadde amaze okubeewala n'okubadoojinga yadduse n'ayingira mu nnyumba ye. Mita ziringa 2 osobola okubaganyaamu awo ebirowoozo wali mita 2 osobola okutegeera. Mita ziringa 200 okuva wali ennyumba mwasula okutuuka wali office y'ekibiina kya NUP. Kakati abakulu kye baakoze baabadde bamaze n'omutegeera erinnya era mbu baamuyise erinnya lye nti Ssebo Ombere gulawo. Omusajja n'agaana okuggulawo. Kye baakoze ne bakwata emmundu zaabwe n'ebintu ebirala bye badde bayina ne bakuba ennyumba ne bagimenya era ne boonoona n'enzigi. Omukulu n'agamba ye yagaanye okuggulawo wabula yalabye bamenya. Oluvannyuma lw'okuba nti yagaanye okuggulawo baakozesezza eryanyi ne basobola okumenya naye nkugambye bano baabadde babyakwerinda abali supposed okubeera nga bakuuma emirembe n'okumakinga sure nti eggwanga liri safe ate nga bali neutral. Kakati wulira ebikolobero. At about 11:30 p.m. I had someone calling me from outside. Since I had seen people following me earlier, I refused to open the door. Akugamba nti jukira yakugambye baatuuse ssaawa nga 5 zennyini ez'ekiro. Kati nti zaabadde ziwera ssaawa nga 5 n'eddakiika 3 agenda okuwulira ebweru waliyo omuntu amuyita ng'amuyita erinnya naye nti olw'okuba ye yabadde yabalabye yagaanye okuyitaba era yagaanye okuggulawo. Yagenze okulaba abasajja bamenya ne bamenya ennyumba paka we bayingidde munda ye ng'agaanye okuggulawo. He alleged that at first she decided to hide behind a curtain, but when he saw his wife being tortured by the armed people, he decided to come out. Omusajja ono yamaze n'avaayo agamba nti yabadde yeekwese wabula yagenze okulaba nga mukyala we abasajja bali mu kumutulugunya ndowooza nga bamutuuseeko n'asalawo n'agamba kati nze kanveeyo nsobole okujja bwe baba batulugunye nze omukazi bamuleke. Ebyo omusajja abinyumya bamuyita Ombere. Ono no chairperson w'ekibiina kya NUP mu constituency emanyiddwa nga Aringa East constituency. Tukyagenda mu maaso wuliriza. He said the armed personnel grabbed him by the trouser and dragged him up the office to open its door. Kakati nno wulira story nga bweri. Yagaanye jjukira okuggulawo ne bajja ne bamuyita. Bwe baamuyisa erinnya n'agaana okuyitaba ne bakozesa force ne bayingira. Kakati kigambibwa nti baamutuuseeko era oluvannyuma lw'okumutuukako ne basobola okuba nga bamudraginze ne bamukwata Jake ne bamukuluggusa paka ku mulyango gwa office ne bamugamba kakati ggulawo oba oyagala oba toyagala. Omusajja wattu yamaliriza apondoose nga talina kyakukola ate nga tasobola basinza maanyi. Yawunzisa abaggulidde era bye baakoze bye byenkugambidde waggulu. Kakati wuliriza. Ombere said ono nno nkugambye ye chairperson wa NUP mu bitundu bya Aringa East constituency nga bagamba nti Ombere said he refused to offer the keys and the officers allegedly used some tools to break into the office. Baamuwakuluggusizza nga bamutwale wali office asobole okuggulawo
bayingire bajjeyo bye baagala. Wabula kigambibwa nti omusajja ono yagugubye era n'agaanira ebisumuluzo n'agamba kakati we kuba kunzita mu nzite sigenda kubeera nga nzigulawo. Kakati kigambibwa okusinziira ku ye mbo baalina tuuluzi ze babadde balina, jjukira bano babyakwerinda oba bakozesezza biki oba mansitaki oba biki ne basobola okuggulawo. Ombere father alleged that when his father attempted to come to inquire why he is being held custody, the armed individuals turned their guns on him and started beating him up, stepping on his chest and hitting the head on the ground. Uliriza nno bano abasajja kye baakoze. Okusinziira ku musajja ono agamba nti taata we tasula wala Kinyana Mpindi ne ofiisi era n'amakaage. Kati mbu taata we yawulidde bamukuba n'avaayo, yagenza okutuuka ng'alaba mutabani we amanyiddwa nga Ombere oyo gw'olaba, yagenza okutuuka ng'alaba mutabani we bamukutte Jake. Najja n'abuuza abasirikale lwaki mutabani wange mumukutte, akoze eki? Abasajja kye baakoze ne muzeeyi ne bamugamba totulabanga, ne bamukwata ne bamuteeka omutwe wansi ne bamulinnyira wansi ne bamukubakuba era ne bamutunuzaamu n'emmundu. Njagala okutegeeza ono gw'olaba ku screen yo ye musajja amanyiddwa nga Swahili Onduga Hakimu, ono nga ye taata wa Hakimu Ombere. Kakati oyo baamukubye bubinjo kyokka musajja muzeeyi nga mutabani we bamukutte Jake. Najja abeeko kyawolereza embeera bwetyo bwe yatambudde. Mutabani we y'omu ku bano boolaba, then ono ye muzeeyi. Kakati wuliriza nga bagamba nti oluvannyuma lw'okumaliriza missoni yaabwe bano abasajja b'amagye oba ab'ebyokwerinda ababadde mu Leeya bwe bazze baakutte emmotoka 2 ne bazijjuza ebintu. Kigambibwa nti mwe bajjidde emmotoka zaasoose zaabadde zibaliko mabega, bo ne basooka bajja ng'emmotoka zijja zibavaako mabega, emmotoka nga teziriiko number plates. Era mbu mu mmotoka zino mwe baasudde ebintu bye bajjye mu ofiisi eno ne baba nga babitadde mu mmotoka ezo ne bagenda nabyo. Era ng'agamba nti emmotoka zaabadde nambaleesi nga tekuli namba. Naye wuliriza, Yumbe NUP Secretary General Nadia Yusuf condemned the incident and decried intimidation of NUP supporters and candidates in the district. Secretary General owe Yumbe amanyiddwa nga Nadia Yusuf yavuddeyo n'avumirira kino era n'ategeeza nti bino bannange, ategeeza bannayuganda bonna nti bibadde nga bikolebwa. Waliyo okutiisatiisa mu disitulikiti y'e Yumbe, waliyo okuwamba n'okukola ebikolwa ebifaanana bwe bityo, naddala abawagizi oba bammemba ab'ekibiina kya NUP. Wulira bwe yagasseeko. Yagambye nti eno ensonga bwe yatuuse n'okugiroopa, yagiripootinze ku poliisi era omusango baguwadde ne fayiro SD Yumbe CPS 57/15/10/2025. Yagenze n'aloopa omusango, yaguloopye lunaku lwa jjo. Era n'ategeeza nti tebagenda kugonda, tebagenda kukkiriza bintu nga bino kubanga bibeerawo mu disitulikiti y'e Yumbe mu bitundu ebya Northern Uganda constituency bagiyita Aringa East. Mu disitulikiti y'e Yumbe omukulu ono abantu bano gye balumbye ne baba nga bakoze ebikolobero bye bakoze ne Land Road nannyini nnyumba ne bamukuba mizibu nnyo. Era njagala okutegeeza yagenze embeera si nnungi nnyo. Bayitawo Barakara Town Council Aringa East constituency mu district bagiyita Yumbe district mu bitundu ebya Northern Uganda. Kakati gwampuliriza eyo y'embeera eyatambudde mu bitundu ebyo. Ekitebe ekya National Unity Platform kyalumbiddwa oba offices z'ekibiina kino zalumbiddwa n'abo abasulawo oba Land Road w'ekizimbe kino bw'atyo n'abanga naye bamuyisizaamu emiggo mizibu nnyo. Ensonga teyasobodde kubanga azitegeera okusinziira ku kiwandiiko ky'owulidde. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo kubanga updates zikyali nnyingi nnyo ate tukyagenda maaso n'okubanga tuzikutuusaako. Nyongera okujjukiza ku mukutu gwaffe ogwa Redzone Media. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel eyo kikole, kirira wansi olaba ekigambo subscribe awo mu link gye ntaddewo. Redzone Media eyo backup channel yaffe. Twetaaga abantu 100 ndowooza kati tubulayo abantu nga 50 bokka obanga 40 be babulayo okulaba nga channel yaffe eyo etandika okuweereza amawulire nga bw'oba totusanze wano oba ojja tusanga ku mukutu ogwo nga bw'obimanyi nti tugulawo backup channel zino okusobola okwerinda embeera yonna eyinza okubanga ejja. Kakati kanzije ne updates endala ziwetaaga okubanga omanya president ali mu bitundu by'ettololo. Ebyo nabyo nzija nabyo ogenda kubeera ng'obitegeera era katusinkane nga nkuleetedde ebiva ettololo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo
wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.